tumuwe obubonero bwe oyo tumusiibule byabuwangwa otunnyonnyola bunnyonnyozi kyenkubuuza akatemankonge kyeki serwadda ye yakawulirako akatemankonge kekakoko akawanga nenga tekage bakuwa akabonero kamu n'abadde nkuwanakumya ako kaba kawanga akataageja akatono ennyo ke tuyita akatemankonge. Tugenze mukulu ekibuuzo ky'ekisembayo bakuwe bwinowo. Nva z'Abaganda ki owulira ezimera awayidde omuliro naddala mu kibirabira nga wayiseewo akaliro nva ki ezo? Nsugga. Bakuwe obubonero busatu bakukwase bwino. Webakulaze osoma. Awo lwatuuka Wakayima n'ewanjovu yayitibwanga Guluddene nga babeera mu maka gaabwe. Lwali lumu abateesa ku ssaawa kisagazi balime omusiri gw'obulo ogukwata eyo ebule n'ebweya basobole okugoba obwavu mu maka gaabwe. Genda mu maaso. Okusaawa bwe kwatuuka Wakayima ng'agamba Wanjovu nti gwe saawa nze ndi Kabala. Okukabala bwe kwatuuka ng'agamba Wanjovu nti gwe Kabala nze ndi Siga. Okukabala bwe kwatuuka n'agamba Wanjovu nti gwe Siga nze ndi Koola. Musajja asomye bulungi Oluganda. Simba awo waatadde omulala wagenda okutandikira omuwadde bumeka? Kale bakuwadde obubonero 7 abakulu. Tweyanzege ngenze wa mukulwani Wampi Ashadu wazaayirwa nagambye tozaayira wano mu studio tukwagala oddeyo kozi ku Africa with Love. Kale tugenze ku kibuuzo eky'omwenda. Wuliriza luno lusu. Olusu olumanyi? Lufaanana luti? Ate olumanyi kyolwo. Kale olusu oluva embuzi we zisula luwa erinnya? Kabwigwiri. Kabwigwiri. Njagala otereeza ekigambo. Kabwigwiri. Kabwigwiri. Ddamu okitereeze. Akabwigwiri. Katuwulira ono kyagala. Kabwigwiri. Ate oyo n'onyemye. Kagwigiri. Si kagwigwiri. Kagwigiri. Olwo batosomesezza aye nabagamba nti bwe mujja wano mba musomesa bali abali ku leediyo tebawawa bubonero. Tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi. Mukulu kozi Wampi Ashadu wazaayirwa. Bulwadde ki obukwata enkoko singa nnyini mwaziraggajjalira okuzirambula? Olina obudde bwo? Obudde olina? Wakayima Naganga. Towulira n'olugero olugamba nti nnyini mu bwata enkoko zifaaki? Muwe wasoma buli. Njagala okubuuza naye kale omwana gwagambye gutwala enkoko. Tandika. Okukola bwe kwatuuka ng'agamba Wanjovu nti gwe Koola nze ndi Kungula. Okungula bwe kwatuuka ng'agamba Wanjovu nti gwe Kungula nze ndi Kuba n'okuwewa n'empewa. Okuwewa bwe kwatuuka era Wakayima n'agamba Wanjovu nti gwe wewa nze ndi Somba n'okuteeka n'enteeka mu byagi. Wanjovu bwe yamala okuwewa obulo Wakayima ensonyi ne zimukwata ku lw'okulekera munne emirimu egyo gyonna kyeyava agamba Wanjovu nti mpa akalo kamu kokka ku bulo obuli wano obugadde ng'ennyama y'ekibe ngende nkafunemu amagoba. Twongera musala busazi bubonero bakuwa obubonero 5 bakwongera okusalako obulala. Tweyanzege awuliriza okyali mu kabbinkano k'olulimi Oluganda. Tutambula n'abayizi
sigenze kwasembayo wangi siwulira oli ku wakusatu ndi kuono wamma kale namba 9 luno lusu oluva ku kintu kyonna ekiwunya obulungi obudde olina bungi akaloosa wakayo serwadda wali wamulala ate wali mulala naye kano kaba kawoowo bw'ogamba akaloosa ate kirala zengambye ku kintu kyonna buli kintu kyonna bw'osanga kiwunya bulungi kirina akawoowo kalungi ekyennyanja kirina akawoowo kalungi eno embuzi erina akawoowo kalungi ennyama yeete erina akawoowo kaki kalungi so si kaloosa ate akaloosa kirala nnyo saagala kikunnyonnyola nja kukubuulira tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi wuliriza ekibalaaju kyeki ekibalaaju kale ekibalaaju kyeki akyaja akyeganye emukulu wampi jangu ogezeeko olwo lugali ero mulala olwo ludda lwa kintu ng'okyawuzaamu wakati busimba wali osaze ku ffene n'omusalamu bwoti kasi omusalamu bwoti busimba nga tutemyemu bukiika ekyo oludda olumu lwe tuyita ekibalaaju bakuwe bwino muwe bwino ku muzindaalo njagala otunule mu muzindaalo bulungi wange teyali mubi nga Wakayima akalukama nga Wakayima amusiibula nti tulirabagana olw'ebbiri ankutuusizza obufu. Wakayima yali yakatambulako ebyalo nga biibyo n'akyama mu maka agamu okunywa ku mazzi. Nnyinimu bwe yamuwa olwendo lw'amazzi, Wakayima akolake n'akateeka wansi. Yagenda okubulula ati amaaso nga amaze okunywa amazzi, ng'enkoko akalo ke ekalidde n'azikubamu ne zaaka omuliro era n'atandika okwetema engalike. akomaawo kubanga muwa obubonero busatu. Tweyanzege tugenze ewa mukulu ani Serwadda muzukulu wa Namuguze Kasagga kiiso kya mpologoma. Namuguze atambula masajja si kyekyo sigwe mubala tambula munno masajja tuwulire ku bibuuzo bino ebisigadde. Ekyomwenda zinonva owuliriza omutali munnyozi w'erinnya singa bazifumbaawo ku ssente mufumbi neyerabira okugussaamu tuziyita Wakayima abantu ezo tuziyita enkolwa enva omutali munnyo toziryangako ewaka mugenda okuzibanne tebataddemu munnyo amangu ago zifuna erinnya lyaki nkolwa. Tugenze wuliriza eky'ekkumi Serwadda gaadiima kyeki? Siwulidde kigaani Wakayima gaadiima mugatuuma n'abaana ku ssomero muli gaadiima liiryo kyekintu ekinene ennyo malaku kintu ekinene nnyo. Bakuwe bwino ate tuwunzike Akabbiinkano. Tandika akalote kabadde kange akalote kabadde kange otyo kabadde kagguluddene oba muyita ne muyita
oba muyita ne muyita mwambalagane bukanzu ko nyina enkoko nti nedda munnange tomuyita gulude ne mumanyi tasiba zikweya twagala ejjiri liryo twala ejjiri lyo Wakayima teyali mubi nga mukalo afunamu jjiri lya nkoko nga yeewerekera yali yakatambulako ebyalo nga 3 n'asanga abasajja bakuba empafu n'enkonyogo ko Wakayima nti abange empafu muzikubya nkonyogo mukubise lino ejji ko bo nti wamma otuyambye bwe bakasuka ejji waggulu okugenda okwekkata wansi nga lyatika ko Wakayima nti bananga bakubi b'empafu mukoze kiki kino mwasa mutya ejji lyange ejji teribadde lyange libadde lya Wankoko tabadde mubi alidde kalo kange kalo tekabadde kange kabadde kaguluddene oba mbayita ne mbayita mugwise bwenyi mujeka akataboto sebaladde bagera kusalako obubonero bwabwe ne bakwadde obubonero 5 ate yanzanye tweyanze omulungi awuliriza nno bwe tutyo bwe tugenda okufundikira akabbiinkano k'olunaku olwaleero nga tuwa kigemuzi akaaganya okusobola okutubuulira abo abanaaba abayiseemu olunaku olwaleero mu nsonga nga bwe zitambudde olwaleero luno. Njagala kujjukiza bannaffe bano olunaku olw'ekya sijja kukoowa kubagamba nti kwagala kwe Juliet tuli naawe enkya, Luswata Abdushamadu tuli naawe enkya, Sekidde Arthur James Kigongo tuli naawe enkya, Sekalo Peter tuli naawe enkya. Olwokulwokuna tubeerere Nakazi Juliet wa Malongo, Dembe Ibrahim wa Isaac Newton, Sekungu Zaifa wa Kijasaaka, Nambate Joanita, Blessed Sacrament Secondary School Kimanya. Olwokulwokutaano tujja kwenesekanyako Achilles Notre Dame High School Nyendo, Sejirinya Ali Kings High School Lukaya, Chiyimba Joseph St. Luke Kirumba Secondary School, Sejirinya Benadi Nakasoga Senior Secondary School. Awo nno naffe tujja kuwummulamu olw'omukaaga olwo mbategeeza nti tujja kubeera wano butereevu ne Namugongo twamuleese wano ku leediyo Buddu tetawaana, ojja kuba obifuna byonna ate ofune ne ku byafaayo by'abajulizi nga bwe byali. Tujja kutandika ku ssaawa 3:30 mpaka Namugongo bwe banaamuggalirawo. Sebandeke Kenneth tujja kubeera naye ku lunaku olw'Monday ng'ennaku z'omwezi 5 wa Kabuoko Secondary School. Tubeere ne wafa Paulo Soni wa Exodus High. Tubeere ne Mulira Ibrahim Kalisizo Seed Secondary School. Hakizimana Simon Peter Kyotera Parent Secondary School. Olwono nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga lwa 2 tujja kubeera ne Kasole Joseph Kabuoko Secondary School, Kayemba Ronald Grace Christian School Mbira, Bukirwa Shadia Kyotera Parent Secondary School, ne Nabulime Speciosa Blessed Sacrament Secondary School Kimanya. Bannaffe bano batukoze bulungi nnyo. Weewaawo be bannaffe aba Winners Junior School bano nga basangibwa wali mu Nnyendo, basangibwa mu Nnyendo Kirinda, Masaka City nga wakaita ku kisaawe eky'omukasana. Bano bagamba nti bawa omwana tosobola kwejjusa kubanga essomero liri ku mutindo, abayizi basomesebwa bulungi, balabirirwa bulungi, standby generator weera tebalinako ne sola, so teweeraliikira abaana kubeera mu nzikiza. Amazzi tegavaako ate ng'abaana banywa amazzi amayonjo, batumbula n'ebitone by'abaana. Kale nno tukubireko ku 075M 583913 oba ku 07552 5385 omwana wo bamubangule, toyinza kwejjusa ng'omubakwasizza. Bannaffe aba Cake House bano mwattu be balabye abayizi baffe eri olubuto, akacyayi bakanywedde n'ebigenderako. Kaakati bakolera cakes eza buli kika, bakolera graduation cakes, wedding cakes oba ziyite keeki z'embaga, anniversary cakes ez'okukuza ebikujjuko, birthday cakes ezo z'amazaalibwa, congratulation cakes zino zakuyozaayoza banno. Bakola queen cakes, marble cakes ne sliced cakes, bakola emigaati, bakola pizza, sumbuusa, pancakes ne cookies kw'ossa n'amandaazi aliwamu byolya n'osigala nga weenuguuna. Balina ka juice akawo, amata,
ag'akacaayi awamu ne kacaayi akakalu. Yitawo mwattu onywemuko togenda kwejjusa. Basangibwa ono mu kibuga Masaka opposite n'akatale akapya ku Lukundo building ku Elgin Street. Bakumire ku ssimu okole order ku 0773 9 00 23 oba ku 0700 29 7 39 bannaffe aba Cake House bajja kubeera nga mwattu nno bakuweerereza ddala bulungi. Simanyi kigemuzi watuuse oba tukyasandabula. Kakati Serwadda sooka otumire ku bantu abakulu mu mutwalo omala oyimirire wali Mirako omusomesa wange wa Luganda Certificate Dasanti. Tumirako abayizi banange abasinga 5 April. Tumirako looni ku saloni ekiyimbwe. Abayizi bonna abasuubira okunnonda. Ogera kwesimbawo ku kifo ki? So dining prefect. Wamadigo byendyawo katulakita kakyaliyo. MZ. Atumira Akimu takyasomesa ku Seeke. Yasomesa. Somira Akimu otumire ne Mwami Kasozi. Tumirako Mr. Kasozi Akimu. Somesa art. Tumirako ne Mr. Kasozi Emejiasi. Asomesa ki? Somesa mathematics. Kati awo kiwedde. Guni buyugirira awo letwali. Tuula Serwadda tuula. Buli abali bajja kuyimirira wali. Daniyo nterereza omuzindaalo ogwo. Tuula oterere wooli. Muzindaalo gujja kusanga. Sookera ddala ngenda kutumira omukulu Teacher Lawrence Victoria's Primary School e Kaliisizo. Omwami Saz Godfrey Nakatoogo. Mwami Muganda Patrick nawe okutumiddeko. Nekasenga Wilson nawe Bugwatu. Mwebale kumpadira. Tweyanziza gweyimirira otumire. Sookera ddala ntumirako omukulu waffe ow'essomero omukulu Madamu Anet Kayigwa. Ntumira abazadde bange, ntumira Nalongozi Awedi Gertrude, ntumirako Bishop Daniel Kitonde Kijja mu Kitaffaali, n'omusumba wange mu church. Naawe Ntumirako Mawe Nkyana n'abasajja Silvia, ne kitange Mwami Kayiga Kasimu, n'omwana wange Tamukedde Mwangi, eyanyama ku transport ng'ayize wange. Ntumirako Tamukedde muganda wo. ono waffe wano olimba naawe Tamukedde kale. Ntumirako ku Mwami Kyanda Sekabira ow'Ekyendule, nentumirako ku Enoka ne Nanyowa Christine Wazalwa, nentumirako n'abayizi bannange besoma nabo ku Africa Wazira wamu n'ekyomu Africa Wazira Mwami Magomo Penalty wamu ne Mwami Grace. Komaawo wadde Tamukedde muganda wo maama radio si yammwe wamala sigemuzi guugo omuzindaalo gemula. Neyanza nnyo neyanzeege tubadde n'ekikabi Ivan okuva ku St. Paul Kyanukuzi ne tubeera ne Wambi Ashadu okuva ku Africa with Love ne tubeera ne Kintu David okuva ku Nazarene High School mukwotadde ne Serwadda Enoka okuva ku Masaka SS. Kakati Kintu David okuva ku Nazarene High School engero yafunyewo 3, ebisoko n'afunawo 3, okwatula teyafunyeewo, bwino yafunyeewo 3, yalonzeeyo kamu, obuwangwa teyafunyeewo, afunye omugatte gwa bubonero buli 10. Ate Serwadda Enoch okuva ku Masaka SS engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 3, okwatula n'afunawo 3, bwino afunyeewo 5, yalonzeeyo 2, n'afuna omugatte gwa bubonero 13. Tubadde n'ekikabi Ivan okuva ku St. Paul Kyanukuzi engero yafunyeewo 6, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 3, bwino yafunyeewo 7, alonzeeyo 3, buwangwa n'afunawo obubonero 3, afunye omugatte gwa bubonero 25. Wampi Ashadu engero yafunyeewo 6, ebisoko n'afunawo 9, okwatula n'afunawo 3, bwino n'afuna 5, ebirondeddwa afunye 3, obuwangwa teyafunyeewo, omugatte gwa bubonero buli 26. Tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero, Kikabi Ivan okuva ku St. Paul Kyanukuzi ne Wampi Ashadu okuva ku Africa with Love. Tweyanza ega babbinkanye ng'enkola yaffe twesike mu mukono kubanga tetubadde mu lutalo, ate njagala kubaagaliza
program wotubadde ennungi mbadde ne bannange Apros Kabanda Kigemuzi muzukulu wa Virimbi DJ Daniel abadde atetenkanya amawulire atuyunze ku mutimbagano ye mukwaya Jesse muzukulu tamanyi na jjajjaawe muzukulu wano tamumanyi tubagaliza ekirungi tubagaliza olunaku olw'ekyo olwakabbiika n'akalungi ababbiikanyi mwebalinye mwebalire ddala okusomesa eggwanga musule bulungi ffenna tugambe ekimu nti Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo.